Nina ine baluwa era baite banankwata n'enjijayo nga nawandikira town kirako yo tumwene yatunda obutale nti sente ziyise mu EFT stopping nangamba yo issue nene givweko weraba kya meya wange namugamba Siraje yayingide mu bintu byo naife tulina akafe kakano tukuwa chairman yali akava China yaddamu nampandikire baluwa nti nzizeyo China goboli yawo nga police ekukima nafuna n'amawire nti bankima ne bamale wiki nga ngalina bajjawo ne bangamba tukunnonye Mbaga tugende. Wane uwo? Ewange ku office. Ku office. Ntula mmotoka yange kototyo. Yali yakulira CID angamba totula mmotoka. Tukutwalira mu yaffe. Konze njala kuvuga yange nti nenjirekawo. Ne bantwala. Bamabikabwe bajja ne bakola ndulu. Nga mazee na kunya. Ne bantwala fayire bwe tumalo town kiraka batulete akatambi tukalabye ne oseruzira. Nangamba nze mbadde principal agenda okulumiriza kati ngenda kulumiriza tumwine sente zino yazibba ne engineer sente zali meka bali bagambye 7.5 milioni naye akatambi kali mu 222 ne kati era ako kenali ngenda okuwaayo nti sente ze baba sizezo nyingi zisinga kwezo ze munsi kati bwoba manya nti ate sibangako mulabe tulitageragana bulungi egwe wamugamba agende kubwa Lukwago kubwa kansala nga nvuganya omulundi ogusooka twakola akamyufu kugaba kyagaba n'akawangula Charles nga wangula omusajja yali kawuku oli namugamba ngo toyinza kukawangula oli ne bavumagana gwe wakwata ente gwe wakola ki olutalo we lwajjawo ne bandeetanga wa fire brigade Siraje bano tetubasobola jangu weesimbewo ne yawangula nangamba Siraje nkavudde jangu we Ninesimbawo nesunsa nga dale linga ya presidential nga candidate so wajanga fire brigade fire kati nkola nomination ne wandisa nengende Kongo mu lutalo wabala ina kusatu campaign zitandike ne nkuba simu satellite phone yite wali masimu nanga tutandika na kuzibagamba wavaamu wadduka nengamba gundi ampise mbusa nyamwisi ampise kutaka kubanga nyonyi yafe bali bagikubye 6 city ide tunona ya abamawulire nimandeta ne mamba paka impondwe nenyingira wano kiro kumachi abantu bandaba ekintu ekyetinda nina kazindaalo kamukalakasa kangenda okozesa gwe vuganya naye ayina emizindaalo gino eminene akugamba tumwe emitwalo 10 tukolenga kulale ye atenga govuganya nengana nja kusigaza kamukalakasa Lukwago oyo nampe emmotoka nenjiwa kansala munnanga wa DP bamitanga Nasanga yafa kansala alaka nampa open roof Prado kati onakulwa nomination lwe nyini Siwanuka Limited wagaba beach nangamba mpulire emizinda abejo jijo konze nina mukalakasa nti oli musiru jangu wano ne motoka esinga obunene nenfuna mulamu anampa Isuzu tetekako ebyuma biri byali bisatu eyafe nga biri 10 nebikuba nga buli muntu atula ku bizindalo bale soka twajikuba wali kusekendo mu kibangirize nengo oyinza okulowooza nti presidential election kati abagamba nti gwe Lukwago ovudde mabega ng'opinga Lukwago baba bategeeza wa comment ezirapo twayawukanira ku kwesimbawo nga mpagira mabike nga designinze monitor nze kola bya bufuzi najje gaba nagamba nti tugenda kugoba ababbi bakalungi ne Siraje abamaze ebintu bya Kampala Lukwago ebyogererawo nga simulumbye tokale mu kitundu kyo ali mu kitundu kyange ngenda ku radio media mbuuza nti wayi mwabbe ebintu bagenda kubagoba nemugamba Lukwago gwe mmanyi mukwano gwabe byayogedde yabadde atamidde baba Musiramu anti kirebo yakimbuuza atamidde bwaba simutamiivu tayinza byogera naye nze musaasira Medi nagamba gwoyogerako Musiramu konze mumanya anywa omwenge agunywa ne beti namboze igindi nawala agutandikira mu gaba nagumayira mu chupa vale eri na Siraje Lukwago Musiramu embozi tugikomya kwa twasizinga fire onale meda disegona yajja we mala program eyo Secretary wa Uganda Muslim Supreme Council nzereko Muhammad nakupa simu ajampita nandaga ifana nyinga musajja akutta omwenge ningina kubayo level yemukale nakuba ekyokubiri era nanga nti omusajja oli munno kunze munnanga agambo sizinga fire ate yakutandise yansandise yakulumbira aganye
nanga atajja kuddamu ne mugamba ataddamu sijja kuddamu bwaddamu nja kuddamu emirundi 4 itumalira era nakati mukwano gwa otwalade ku mpuuga nadenda kubuuza ne Namboozi gali mukwano gwa mpuuga ngaamukuba emisumaali gyakatiku Namboozi nawolovu ayagala kifo kati kiseera zino y'omu ku bakandidate abaagala oba vice president w'ekifo kya Mpuuga Buganda bali ne oyo Namayanja bali ne Muwanga Kivumbi waliwo n'owokuna naye amawire genfuna Namboozi alabika asukkulumyeko yandibadde gundi Kivumbi naye waliwo amawire ge comment zibamuteekako nti ali kino naye nga ebyo tubirinde bivuye. Namboozi ndabaga naye ayeekweseri ate bwe baali batandika Namboozi yaliyo mubawagira principal kutandikwa yalinnyayo kakati asobola n'okukiika n'embuzi n'agitwalamu ng'atwala mu ssabu yalogera Bobi Wine mu mbuzi nedda ebyo byalwali yamuwa buukiramu n'ekifo ky'obubaka bwa Parliament Emboozi Lukwago mukwano gwange namukolera story nyingi nga bakyalina alaka mu kampuni emu kubyanyima bamusibye kuki yali lawyer era nakati lawyer mulungi nze mu trusting nenga ali watabbu nnyo mabega nawandikako nti mu monitor tagenda kulonda Kidanda kubwa deputy nasanga ku high court ku Madana ngamba aniya kugambira ekisiru sirowooza nkuna kumulo nemugamba ogenda kulonda road man nafunye information ndi abakatoliki bakusabye Richard Robert yali kansala wa Makerere University kati PS wa engineer Mwezi n'aba DP nga bagamba baweere omuntu waabwe memba Kidanda ndowooza bikomyawo nagenda agamba Julius tumusimbe mukama wange mubuze abantu sajja leese ebyobufuzi bya mabiki mu mawuli yampandiseeko nze musajja simulowooza musajja nampita mugamba nze sireetanga byabufuzi naliza ininga ano ngenda mu byobufuzi nkomyewo ate sirina we nkuba Lukwago yabadde apoleza ku musango gwange omunene gwe mbadde nagwo Lukwago yakuwolereza ku misango yes kyemba ye nenga Abdalla Kiwanuka ne Medad Seko baali baganye n'okumpa nga DPP acting DPP chairman wa Electoral Commission gwe mbadde naye emyaka mingi aganti oyo musajja ajja kubuzaabuza obujulizi bwaffe babba obukadde 7 okimanyi mu 5 kakati nenga kitufu mwalimu abba sente ezo ate twazibba yate nga Lukwago yakikuteekako nga ate yateekako nga yampolereza lwaki obuwolereza omubbi statement okimanyi yo yenyini esolo okuteesaayo munda bw'abanga ndi mubbi nga gwe oli mu kooti nonga nti si mubbi kyemba yo yeŋŋamba abanamateeka bo bwe batusebu yabazze kukola ssente kakati nowulira omusango gwakomawa simanyi we gwakoma omusango fayiro bagibuza nga Lufi Kijjambwa zeeruzira adeetedde akatambi akalimu inginiya nga agaba ssente ezo ne gwaziwa tawuni kiraka yali whistleblower yali awaddeyo amawulire nga bagamba ne meya wange yazikola ki yakwatako kati bwekijja ewange nze nalina ebbaluwa era baali tebalinankwata nenjijjayo nga nawandikira tawuni kiraka oyo tumwene yatunda obutale nti ssente ziyise mu EFT zistopping nangamba eyo issue nene giveeko weeraba meya wange namugamba Siraje yayingidde mu bintu byo naye ffe tulina akaffe kaakano tukuwa chairman yali akava China yaddamu nampandikira ebbaluwa nti nzizeeyo China gwobolyawo nga poliisi ekukima nafuna n'amawulire nti bankima ne bamala ewiki nga ngalina bajja awo ne bangamba tukunnonye baga tugende wanewuwo ewange ku ofiisi ntuula mu motoka yange kototyo yali akulira CID angamba totuula mu motoka tukutwalira mu yaffe konze njala kuvuga yange nti nenjirekawo ne bantwala bamabika bwe bajja ne bakola nduulu nga maze nakunya ne bantwala fayiro bwe tumala tawunikira akabatulete akatambi tukalabye ne oseruzira nangamba nze mbadde principal agenda okulumiriza kati ngenda kulumiriza tumwine sente zino yazibba ne inginiya sente zali meka baali bagambye 7.5 miliyoni naye akatambi kaalimu 220 era ako ke nali ngenda okuwaayo nti sente ze babba si zeezo nyingi zisinga kwezo ze munsi kati bwe bamanya nti nfunye akatambi ako basooka bagaana beyiro okumpa omulamuzi gwe twasooka ku high court n'agamba mulwadde tasobola kumpa naye bannange nga yabawadde bacoaccused nga enkeera ne tusala amagezi Abdalla Kiwanuka ne tukyusa lawyer
omulamuzi ntugana ne kiraka okutimba manya batimbawo kwa high court mulya nyama yanzijayo ku speed nandeta eno mu katale nga bali abalala tebamanyi ikoze eki file obajibuza ne bayita deputy DPP agireete aginoonya netukalambira bagikolemu photocopy bagisatisfying awo bamanya ntuzirina nafu file tekyadda mu kubula ne bakola wisdom musango ne bagugo era ne sente zange tebazinsasulanga nali ngambye musya nga asuubiza zisasula ntazisasula kati njagala kulumba haja tiono musiraamu wange mpabire kesisi si yazisasula kesisi na ina sente DPP ayigigiza ngamba nti tebazinsasula paka ngo musango ukoze eki wagwada kati mpango gwali gwa kigo kuteeka zisuka mu milioni 10 wabawe waina byolingirize bitakwata ko ngugambye nawandike ebbaluwa eyimiriza kati bali benyimiriza ne byekubana ne basyaidi kati babituuka kijambo yali akoze statement nga anyumiriza obubbi nafuna akatambi ako nakaleta nampako ne copy erizi nga agenda kuluma bo kati meya wange yajja egaba Kalungi nagaba nayenze nalonda deputy wange simanyi nti mubbi ebyo byamukubako byasimanyi nomugamba nti siraje tuludde naye mugaba n'enyambala ye n'embeera ye tugimanyi senga yabba sente zenga wanjawulo yandi badalabika gwe tule watu tolese siraje wano toddanga mu katale yafuna kamunye 3 nazitikka abasuubuzi awo okumwawo n'abatwala ebizwa nandetera n'ebintu bwebiti ne looya nangamba bino byange bibyo siraje tuze kulaba nga tukujja mu luzira konze ebintu biwa abasibe nsibyagala kati ne looya wuuyo ne mugane naki na looya wagamba omubbi eggaba tomuwolereza otya looya wose mwagala ne baddayo pressure mususeke y'abantu begga kwe navaayo eruzira nengenda mu lwale gitwala kubaawa Dr. Kiwanuka wa DP yali Kiwanuka Semakula ngandi Kalungi akamala okwogera takyaddayo ne mugamba nti ndekulidde sikyakolagana Kalungi okumpayiza yabbasene nga naditiriwe sikola ezimala ne designing eruzira nanoonya ne mugamba Kalungi tumanyiko ebintu awo nenkuteereddeyo omugongo twagula tractor tuzimba ekizimbe nonfulating sente ngende mbyogera ali bakusenshalinga nga olanya gubali bawadde commission ngitwa mu hotel ya Green Hotel bakasala muwako obujulizi nenga nze nina bwino yatenze deputy sinza ku kubyogera omusajja gwe naye mu struggle ekyo nekigwa so ekyakalungi kyaggwa tuliba mukwana n'ekyalo kwago kyakola ki omuntu akugamba nti tuliba mpalana alimba yasinze n'okumpa amawulire ku kooti ya kesi ya court martial ya Besigye ne Besigye twatuka ekiseera ne tuwaawukanako bamubbe DR form nga tamanyi we ziri mabike ezimu yazikwata kuba baale magano okukwatagana mabike yazibuzaawo ne nampulira nga nawe enjogeera engeri gye babbamu ng'ate ndijja ku mujene yali abibba ne gwali basibye eruzira nampa mentioning mu report engeri y'okubba we nagimuwa n'agitunulamu naga si yeyo gye njagala bategeraganye milioni 2 nampa emitwalo 2 nemwawukana nze bwino wange nsigala naye kakati gwe ekizibu oyinza okufuna ekirala nga Katonda akyambeezezaawo nga nina okuyamba nesirika so kati rozera manene kumeka wabazayo mwezi mulamba naye nalinga okusooka we nali ngenda nakubira omulamuzi yandayiza bamuyita Serunkumayisa nibwo abansibye naye simanyi kyakukola ndi ku CPS olubanzijayo Jinja Road nangamba ngenda kuddira nankubira nangamba njogedde ne kulira Maxon Bay genda ne Bulangiti totwala mu forest genda no mu forest totwala Bulangiti kayinchi 2 sente zo toziwa muntu yenna bajazi kugira keri upkeep era bonna tuka ya kulivu n'abategeera nanga nembagamba yenze ate siraje lwa madipute meya konzera yenze katama nagamba wamayinja nti oyo n'olyo muwalabu mutwale mu B1 kati nze nga manyi mukomera city yakulya kawunga bana kalyako kusoma nanti ayo bisiyaga kyeva mbuza basebe banange nti B1 kyeki tie komera lya bakungu baji muhwezi jibabeera bawulira ku radio basoma ku mawulire ile wena tukayo katikiro sika katikiro wayo yali katikiro akulira oli yali overall ne katikiro atwala ekomere gundi ekizimbe ekyo
nangamba genda osoma amateeka ago laba bona agasobola basi kye tugugobe muno tofuuyisa nga oyimiridde simanyi togola gaali 32 ne maganja agasobola onaasobola okusasulanga wiikire sente z'okulya emmere kuba ffe tebifumbire waliwo atufumbire koze nja zisobola ozirina koze bazinzigiddeko wali ne baziwandiisa era ebbanga lye namalayo nali ne nadduli oyo yansangayo Haji yalemeredde okusasula sente z'abaamusinga omusango emboozi ekomewa ntoje n'ensi ate teyasasula sente za kisulo twasigala tumubanja naye twamulekanga omusajja baaliyo wali tewaali batono twalinga 11-12 abamanyiddwa naye nga space eyo gye tukozesa awala mubeeramu abasibe 3 twagulanga amawulire n'akalediyo kana akatono naye olulala baali bagala tukwata nga tulina akasimu emboozi eri batono kuba yatumaze olunaku lama nga tetulidde nga tetulabye namugenyi naye ate akasimu tebakalaba tebereza nadduluge bawangudde mukalulu bamugamba esimu akasimu kaliwako badde okutte nekikola ki akatale ne bakawaayo yali kijambu omukyala gundi teyali executive director babayitanga ba town clerk obudde obwo n'awandiika n'agaana kati political side akatale kaweddeyo technical town clerk agaanye kati Otafiire kye yakola yawandiika ebbaluwa ng'afunidde kijambu invitation agende mu nsi 2 okumala weeks 2 emu agimala mu wiki n'endala wiki n'agamba deputy we gwe bayita William Tumwine akuprocessinga akatale ako kagende yamuwandikira agende mu workshop international ate nga tasobola ggaana minisita wa local government yali atwala kati ate biri mu bakyofwa tebikyali eriwa mu local government yagenda okudda nga mu wiki emu nga gundi awandiisa amabaluwa correspondence nali deputy mayor nga nzifunako obudde obwo nga naye bakopperako yes kati mwenga mugamba muti abeno wa Makindye mwenga namwe mukkiriza obutale bugende bwe butyo ebintu byateesebwanga ku gundi ku district level nga ffe tuli ku division kati nze nafuna chance nti nali nnyo ow'amawulire nga ngenda mu kooti 2 wali nembaawo ate mukwano gwa meya tewali asobola kungobawo nemmanya process yonna bwekola ki nga nsobola okuzza amawulire oba tusharelingako ne ba meya abalala nali deputy naye nga full time mbeera mu office mukama wange nga ajja mu justice kola byentandiseeko ate nga muwa amawulire very often nga tuba ne interdivision meetings monthly ne mumagamba akatale katuuse wano akatale katuuse naye nga abasalawo eri waggulu police kye twasharinga nga kitaliiwo kaakati kwe kugabana essente for twalinanga account with division ngene account zaazo naye nga making sure nti percentage bweti egenda ku district bweti esigalawa ate naye bwe yatuukanga eri erina omusolo gwayo gwesegeza luli mwayinanga ne budget era tuzavanga ku district ene ya kesese y'omwaka guno tebagiteesezaako olw'entalo ezirimu minisita yabasalidawo n'agitwalayo kakati nga mumala mutandika process mutandikira ku byalo ne mudda ku miruka ne mutuuza enkiiko ne musalawo priorities zammwe ne mukola budget framework paper eri rolling nga kino wekigaana muddamu ne kati ebiseera ebyo kijambo agenda okudda nga akatale kakoze eki kijambo agenda ova mu workshop ziri 2 nga kagenza so abaagaba akatale teyali Sebaana yekka yali central government ne KCC bagaba bubiri bonna baabutwala naye wino bamala emyaka nga gundi basajja tasasula revenue kati endagaano yali ki yagimenya kiyakola bwe kiritange waliwo ekizimbe ekiwanvu ekiri awo awali parking awo waggulu w'akatale yateekawo ekizimbe kya mwaliro gumu kiri mu langi ya myufu kyokka kye yabawaayo era kooti yagenda mu state council ate ne bamusasula
bilioni 169 ne bagenda mu musango ne bagaba bazizze n'agamba bwe tuzizza tuzigabana n'abazisharinga bazimpa ze mugira figa nze sinze ze nafuna ng'omwo mwalimu minisita Saida Buma mwalimu Attorney General yafa era ekyo kyabagobya nga kiteezi bwe yagobezza bali nga wera so oyo omukyala yali akola then ate teyasoka kuba town clerk yasoka kuba principal assistant town clerk in charge of Kawempe Sebaana n'amugoba n'atuula katebe okumala emyaka 3 nakyo kimugobya waliwo ebintu byatatambulanga bulungi okusinziira ku Sebaana naye fwe Kijambo yatukwatagana ne Lukwago yali personal political assistant we n'atusaba twegayirire Sebaana mukomyewo ekiseera ekyo KCC ng'erina obuyinza nga kati ate Museveni yakomyawo ekiseera ekyo nga KCC nga tennabafuka KCC yalina obuyinza twagendanga nga Kijambo asula bugoloobi nebba nga tugenda ew'ekiro netuvaayo paka we twakonvinsinga Sebaana n'amukomyawo n'asooka amutwala e Kawempe n'addaawo nga full time town clerk jjukira waliwo William Tumwini waliwo omusajja baali yalwawo nnyo oluvannyuma yali secretary wa Uganda Human Rights Commission mu Western ate yali mukozi mu bakyala ne musisoyinza okugamba mukyala naye yasingako abalala okukola oyinza okugamba nti yalina budget nnene naye yakolawo ebintu byolaba nti birabika yakola enguudo n'akola fountain wano ku ssaawa ne bagijjawo n'akola endala wali nga ku Bombo Road ne bagijjawo yagezaako n'akola greening ng'ogyeko buno obuguudo bw'emisota baakola ku Namirembe Road si bwa misota bw'abantu balina otambula kati abantu emmotoka ziyitawo zimotoka zanywanga yatta bizinesi n'aba petrol station ku banka ne baasi kati zeetoloola bwetoloozi kati buyamba ki bajjamu kaluvati ennene ezitwala amazzi ne bateekamu obutono kati enkuba bw'etonnya eyiikamu bw'etuledde mu covid gundi zonna amaduuka g'omu kifubo gakoze eki gajjula nakaakati saawa zino wino yajjula KCCA eno eriwo bwe yakkiriza ham okuzimba ku mwala ne babagoba political side n'ateesa ne bano ne bagamba nti n'abagamba nagula paka eyo project yange ekomeeyo naye kambawo abantu ne baleeta obutiyo ne batakulattakulawo naye mazzi tegasobola kukola ki kuggwawo kuba bali ku kigundi so omukyalo ono nga tumuyozaayoza amanye nti azzenga fire brigade waliwo omuliro gwadde gwaka mu KCC ate ogutavangawo ne kaakati omuliro gwaka mu bitongole byonna mu byenjigiriza KCC erina amasomero 20 aga government aided singa government nega government aided terina yazimbayo essomero limu mu Kampala yonna 2 naye limu liri wano Kansanga ne bayita Seed School wano e Makindye tulina amasomero government aided gali asatu Kibuli SS kwe nali board member okumala emyaka 9 St. Peters Nsambya ne St. Denis Gabo wange gyembeera St. Denis Sebugwawo nayiyo ku board emyaka egiwera nga naye third term bweggwako ng'egenda okutandika sente abaana twalinawo ekisulo nga tebamala nga baboard member bagagagaga nga basonda sente ntugula enkumu sasula amasannyalaze ekitaali Kibuli na St. Peters Nsambya St. Peters bagambanga Kibuli nga school bagamba mutusasulira abasomesa abya school fees management byaffe ng'era yo nakati school fees sukka mu kamukadde atenga ya government aided yes ne St. Peter kyekimu nga bw'oba tolina kakadde ate nga beesalirawo nti bagamba ntukoma ku mukaaga gwe w'omusanvu ne bw'okaaba ne bujja nga gwe board member olina omwana wo nze nafunayo omukisa nenfunayo ow'omwenda nemuleeta buli board member alina omukisa okufuna ekifo kimu oba okitunda oba okola ki
kati nze wange we twasalawo nga board ntukomye ku 6 ab'omusanvu nga tubatunda kawempe muzirimu kati nagenda okusanga ngo wange afunye 9 nengamba kangende nsabe director yaliwo HM yaliwo yali mukwano gwange ate nga alina private schools amalungi mbutwe ye kawempe biki nemugamba nensimba line ng'abalala ngende musaba anfunire kugage kuba nali naye nga mmanyi ebyenjigiriza bikola ki ali nkyali mu line secretary we nangamba gwe ba board member tebasimba line gwe nanyini somere konze ninabe ensanzeewo osange protocol nagayagala kungobya nansikamu nantwale headmaster nangamba yingira nenzigula nga mulimu omukazi kyala akaaba yebise sharia ne student yebise sharia nga bamala akatamba nakawaleko n'omuwala bonna nga basangula amaziga nga tebakuba biwoobe simanyi nali simanyi kati nze bwe nalaba amaziga ne ngamba siyingira mu lutalo luno omukyala na insistinga naggulawo oluggi nanyingiza secretary nentuula ne bamala eddakiika nga bonna bali mu mbeera bwetyo headmaster abatunuuliddeko ati naye omukazi akaaba oluvannyuma omukazi n'avaamu ekigambo ky'ettima kimu agamba Haji Matovu onyimye ekifo olw'okuba siri musiraamu naye nga yeebiisa akakaaya ate kati akakaaya kaali kaaki anti bw'ogenda ebulyambwa olina olyembwa amasomero agamu n'abakatuliki bababika sharia amasomero agamu n'abasiraamu bagenda ne basaba kakati kisinziira ku polisi ya somero Haji yamugamba nti nkubuulire nkumye ekifo lwakuba omwana we yafunye 7 twatudde ku board n'oyo board member wuyi twasazeewo 6 tokanga gozze kwegayirira wa mwenda sinabyagate nkyasoma mbeera kakati namugamba naye gitwakutunze naye basiraamu kyobusiraamu kijjeemu tawaipe muzirimu basiraamu nanga nze njagala wanaga tekijja kusoboka sewo kazi n'agenda n'omwana we ng'akaaba Haji na headmaster nangamba salaamu aleikum alaikum salaam kugamba ki board member badde nze kukutoolera ku salaamu naga tosobola kuvuya eri ngozze kuntoolera salaamu wani nyintooledde ku ssimu ne secretary wange akuyingiza ndaba nemugamba dde ntidde ebiriwo nanga kati yogera ekikuleesa nemugamba ekindeese ansa ngifunye bwoba ow'omukaaga ow'omusanvu akaaba kati nze ow'omwenda nfunira wontunda ku masomero go nangamba nakuba essimu nayita deputy we nga kaguuni nkamuwadde kasiripu headmaster deputy we yantunulako naye naseka nembaga ati munsekeera nze saagala kaaba ndi musajja mumpe feti yange ko deputy nti tuli obliged okuwa board member ekifo kimu naye mwana we taqualifying bwe tunaagezaako okukyusa embeera headmaster naga agenda osasula school fees ogenda ku school fees gwali $1,500,000 naye nga munsawo ninamu $3,000. Omukazi nagamba nti ate tetukuwa banka siripu nga tosoose ogula requirements nazindaga nga ziri requirements $8,000 kakati ndikuwa 8 ndikuwa 5 ninaaga namugamba kankomewo nengenda ngamba secretary nti bampadde ekifo bansindise n'okusasula bangambye nsooke kusasula requirement ale ziri ku 8 nina 3 simanyi oba nsobola ozimulekera naga tozimulekera wegenda ogambe headmaster tingenze kunoonya ssente ekifo ajja kikola ki layini togirabye bweru tinjirayo sokoddeyo nzirayo sajja nagamba asatu galeete ku Monday tulina board meeting nja kusalako ssente zo bwegenda onoonye requirements za school fees nja kukola ki kuzikusalako board meeting bafunangayo akasente twali bammemba 17 naye nga bwe mutuula musooka ne mutuula mu komiti ne babawayo oba 6 kati ku board member nga mufunayo nga akakadde
kuba bino bimutemyetemye byanguwa gundi ziba nyingi ya finance yaki kati we twatuula twali abantu 17 bamemba batekwa kuba 17 abatuula abali president bali 11 ngo munana omukaga teguze omukaga kyanjo teyajjaho nalebo ne chairman wange waffe ku KCC fe babiri abali bakiikira kibuli buli kansala babawa amasomero mu Kampala kubabeera ba member kati eyo process muyizaayo ne mmanya amasomero ga government bwe gakola ki bwe gatambula kati we twatuula ku board member omusajja n'angamba n'angamba headmaster n'agamba sente zonna ez'aba member twazijjeeyo sigenda zizzaayo omuntu akole calculation balance oyo tumutemeeteme n'omutemaatema ne bampa ebbaasa ng'eri 2.8 nengenda nkuba matovu akama headmaster sente zange ez'omwana tozisazeeko njagala zireka wano kyava nkona ku kibegabega nti gwe matovu oli mumalako kigenda oli emmere ogenda zisasula kati tebazisazeeko bansasulidde bampadde ekifo kya 9 laba system za Uganda wezitambula bibaawo mu buli sector Katonda yanyamba omwana apiikinga ne mmanya nti wali musesi paka ku mukaaga ya piiking era tebamugoba nasigala nsasula ebisigadde naye nga asomedde awantu awalungi so KCC terina masomero tubadde ku byanjigiriza nti ne mu PLE results eza last year essomero Nakasero eryali lisikola ennyo ranking mu 5 teryalimu ebya Uganda yonna Nakasero in fact eryalimu lyokka nga liri mu 5 naye nga waggulu eri mu bina something bina nkagamu kati ate Bativale amalala n'amalala go ne mu 10 tegakola ki kitegeeza ono hajjati waffe agenda kusangamu ebizibu mu byenjigiriza nti government erina okuleeta capitation grant n'ebiteeka mu PLE naye ajja leeti amasomero tegajja amasomero ga government gajjuza olw'okuba galayisi wogezaageranya n'aga private ekinana agaseera naye go gatuuza abaana mu kifo kya 45 batuula 8+. Tulina amasomero agakyalina asbestic roofing azireeta cancer. Naliko ku school management ya St. Paul demonstration school kumala emyaka mingi naye abasomesa balina staff room eza cancer tulipoti nze ekintu ekyo nakati kyaganya kola ki mabaati ate balina wakusula bali awo kati education alina obuzibu bw'ojja ku garbage yegenda okusinga okumuleetera obuzibu bw'ataweerwa naye mutwala yes garbage is a problem ate City Council tesobola gimala na budget yaayo eyo ngojeeko n'omugana gwe bagamba gwe bakoze eki bukya basayininga garbage itako ku Mukasa kafumbe Mukasa road ati nkugerageranya nti eyo wino awo yava mu wino gezaako Nakasero oluguudo lwonna luki we wakyasinga kasasiro kumpi buli wamu waliwo hips za kasasiro nga kati waliwo omuntu omwe yakawa ofa emitiane bayuweyo ki kasasiro naye tewaliwo goodwill ya government kujjawo kasasiro yatenge kati signing ne banagana lwaki wali nekola ki tomanya banzo banga bachayina processes bayitamu ono acting capacity kijja gwajjeewo tayina abadde naye mu State Council kati ono abadde mu local government abimanyi byonna ajja kugezaako naye ekintu kiri ekigenda omulemesa nti kyofa we yadde amwaniriza yamugambye jangu naye wegendereze corruption ekyokubiri beera consultative eriwa immediate boss bo nga yeye yagamba alinga kati kati gwe yebuuza ate yavaako calamity eri tayina solution yajja mukachiko yagamba mukesi etefunanga sleeping iddi like Kisaka naye KCC tefunanga sleeping minister like Kyofwa nga abadde vibrant ya reporting incident ezabadde akola mulimu ki ba minister bamuwa minister nga wa Uganda yonna gwe ne bakuwa minister nga Kampala ng'oli deputy ne munno
n'olemu okola alarm oba supervising ye supervisor budget eno bwe yaganye be bagitutte mu parliament kati batuteyo ki mu garbage bakoze capacity ki sente ki so toyinza gamba nti ovunaana gundi political side notavunaana kyofu lwakuba mwana yazaalibwa wavonna mu nkekeera ate abuyinza businza ne mukama we wolo otuuka ku saidi nakuga nti linda munange junior minister nga singa senior minister ebyo Museveni bibaamu nti Musali yagamba abayimbi kati mbagobye tebasobola kugenda wa vice president oyo yatugobye atalina kifune igwe tuyambe opa wanabbanja tebasobola kati bakuwa ekifunga kyakulya gwerya osirike toddamu kukola ki kwogera bidala kati omukyalo ono gabeji wojjako gabeji n'emyala flooding ali mu Kampala asusse enguudo tulina enguudo kilometers 2,112 eziri mu kolansi ziri 30% eziri mu kolansi waddala nga ne paving ogiraba ewedde ziri just 10%. Ezitalina roadside mu Kampala ezirina roadside ziringa 15 nti omuntu owebigera ayitako wano n'atambula kati majority jukira Uganda Kampala ebeeramu abantu bangi emisana Kampala esuza tulina wogenda mu gundi mu physical planning tulina ebizimbe bingi ebiri temporary ndoza tulina slums eziri gazetted nkaaga mu Kampala nizo zonna ziri bubi abantu bazimbamu nyumba nga ziri temporary abazimbe ziri permanent ne mu CBD Central Business District tebalina parking lot ti omuntu anoonya wa parking n'asasula naye nga abalina parking lot ate bano bagafuula madaala amayini maduuka ogenda mu godown eyo nga bakola ki nga bantu bagulayo bintu nga gwe okujja abalinako entonotono bali bapakinga waggulu ate osasula gwosasula rent gwosasula amasanyalaze gwosasula amazzi gwosasula kasasiro gwosasula guduwiru yedduuka abapanga landlord bongeza buli lubagalidde 10% nga tebebuuza ku bapangisa juze ebizimbe olwo bamenyinga landlord bagambye tetujja kubaggulira temumala kusasula kati ebyo byonna akavuyo ajja kasanga bw'otakatereeza tujja kufuna revenue ekola ki ekutuusaawo bw'otawa services bisasula okuva abantu bajja kwebuuza omusolo tukola ki kati agidde mu kaseera nga ebizibu biri impact ate agidde mu kaseera nga kakalulu kati alina okulaba nga abantu batawuni politicians bakansala balodi mayor abaembracinga ate nabo tebalirede bagala kulaga amaanyi baddeyo mu kalulu kati council meka ezitatudde emyezi ziwezi nawulidde muwala wange Zahara Luyiri kagamba tugenda ku missing council nyanga tumukola ki kansa zirimu ebituli nti abaweera ddala nga abiri bagenda ku byeyo bamala emyaka nga babawa ssente bakazisazaamu tebakyazibawa kati constituency zaabwe ani azikiikirira okutwalayo ebizibu byabwe mu kesisi so ebyo byebizibu omukyala byakoze eki byasanze ekisingira ddala obukulu bajeti eno eyayisibwa gyasanzeewo teyina kyesobola kukendeeza ku bizibu bya Kampala eyamazisi yali eyo mu 7 ate ng'alina capacity ekola ekintu nakugamba gwe nkugobye yamenya Nyakaana enyamba y'ebugoloobi flat n'agikuba ku ttaka n'amenya wano ku Soya omusajja yazimbyewo petrol station batuyita saawa 8 gwa kiro mujje wano ku Soya tugenda oyo deputy wa spokesperson natutuuzawo ku makya tuwayo 5 ne tukomawo ne bagenda bamenya eri nga ku wavwa omuntu y'omu ate n'abawaabira nga alina certificate ya NEMA n'abakola ki ne bamucompensatinga abadde abizeemu ng'asibye n'ekikomera zino enkiiko zino ezannaamu simanyi naki ezajja ezasimba ebisansa mu Kampala ebyasanga Katonda n'atuyamba hamu byagaba
nebisanga nkuba nebiroka n'ebimu byakala teri kimu kibafuuyira Katonda yabitaasizza byolabako nga bitinta nebikola ki so mu Uganda eyandibadde nga KCC essentially a reporting kati wa President Museveni yensonga lwaki ayina minister babiri ayina under secretary ayina ba director 10 sana PS PS mwali PS ayina under secretary ministry ya president kakati gundi agenda process eriwo kati amanya gano bwe gazze president nayogera kalina okuddayo mu service commission formally bamalirize bwe tamuzi bweziti nawe wezi yeruse nakyobe yali state house controller yalina okulanga finally nakyobe bili under her ekyo kitegeeza ye state house era yo state house kati boti balina PS waabwe gundi cheza na kabajeti kawe bakajeri wa president chofa ne minister ba reporting obuterevu wa president era ebisaso bye ebiganyi okuva ku Museveni paka wansi banimizibwa politically toyinza kukinenyeza ku ba politicians bokka bonna gundo olujegerero nadukola ki lunenyezebwa nga technical nga politician nga Lukwago oyinza banenya nga baganye okutuula okuyisa policies nibaletawo nkayana nti ono wanupu ono wachi ebyo bijja kubaawo ate kati bigenda kweyongera kuba tugenda mukaki mukalulu ekyo kyendaba ku kati okulwanagana kuno okubaddewo okw'ebyobufuzi kusobola okendera mukwana nabyo ono deputy wenga agamba nti bagenda kulaba nga basobola okuteeseganya ne political side okusobola okuwa obuweereza bannakampala nakyo tekisoboka tebasobola kukukaanya nti Town Clerk ayina amateeka gagenda okuva mu State House nagambako nti awo ku State Hall watulawo omukyala nga mu State House naye nga tomanyi mulimu gwakola naye nga ajja na reporting nga naggulawo omukyala gwafuna guvaawo era awo teri atuulawo mu KCC nga tafunawo musaala okuva kuba naabeera paka ku Nankulu naye abeera tewawalaba nga bali mu kukaaba kugambye bateeka okufuna okubalyaza amaanya kirala n'okuba nga balina okufuna kyanjawulo so ebizibu bya KCC byayingira mu KCCA ate KCC yalina weesobola okutaasiza nti yalina obuyinza ng'esobola okusalawo nga division kino tukiganye newandiikira district newandiikira local government nekijja mu chain bwekityo naye wano tekiriiwo kiva waggulu nekiragira nti ffe twabeeranga mu KCCA mu KCC waliwo Airtel ng'ejja mu kuleeta bukioski obwo mu Kampala obudo yali Airtel oba Selutero bajje wange twagalayo okuteeka mugundi naye tugenda busasulira omusolo mutugazetingire wetubuteeka ku mabbali tugenda kuwa abantu emirimu ababukolamu nga ffe tubuzimba nemba wa building inspector bali bamuyita Mugabi kati yazimba ekizimbe ekyolabye ekirungi ekabalagala ne plana ne bagenda bakola survey ne bagamba tusaana kubaamu n'obuntu obwo bina abasajja ne bagayirira twagala 100 bina bonga bagala 100 ne bagamba muddeeyo mukole review era bwe bajja twabawa obuntu era ne buleeta revenue abantu ne bafuna ekyo tekiriiwo kati muli ennyama emakinde tasobola kuteeka obuntu nti babujjawo obuyinza twalina oluguudo lwe baakola nga baluyita Hanlon Road luva Nsambya ku ddwaliro paka ku Barracks emakindi nga balina kusigazaayo ssente ezibasasulwa nga wayisewo emyezi 6 nga tewali kyonoonese ku luguudo olwo ne bazibawanga tezinayitawo oluguudo ne lugwamu nga tekyasobola bakaka nti baddemu bakole ki nituwandiikira Town Clerk tuwandiikira ne local government minister
tubagamba tibaddamu kubawa bantu abo contract yonna nga tebamaze kuddaabiriza luguudo lukoze eki kuba tension yaabwe baali bagijjeeyo obuyinza mwabuyina ne bagaana ne babawa erukuli chairman wa parish development committee twayinanga parishes ne village development committee ne bankubira ne bangamba waliwo abasajja baleese wano tractor babawadde oluguudo ko tractor y'oluguudo ono ne bagamba temugikkiriza kola ki kutandika kukola naga otugambye tubagaani nti mubagaani bitractor ne babiyiwamu omunyu tractor ogiyiwamu omunyu tekola era bakomawo ne balukola nga ne tractor zaabwe bazibu mwalina obuyinza ne bajja lumu awo ekansanga woolaba ku kkubaawo ne waliwo bubuki obuli okuliraana akatala ako ffe twakazimba yes nabisaalu wansi akawo ne bakazira mbu teri bakasitoma kati musulamu banywi ba mmindi eno nabisaalu eno ngadda ku Mubaraka si ku Mubaraka kansanga okukirira awo nga waliwo essomero lya seed school waliwo egundi nabisaalu erinnya ndyerabye nabisaalu kiri ku Mubaraka waliwo awo ekyalo kakati ne bajja baleeta pick-up bamenye obuyumba obwo nga nze akiikirira meya simanyi abakazi ne bankubira abasuubuzi batandise okumenya obuki obuyumba konze mumpe ennamba y'emmotoka nagamba mpya ddabo kabini masomasa nenkebera mu listing nga tetugirina nembuuza ku building inspector ne planner nanga nti emmotoka ya central division nembagamba mugigobeewo tebagigobawo obugobi bagikumako omulimu neyaka meya nyakana nga mwalokyeza emmotoka yange konze yandibadde eragawo eri ku trespass ekola ekintu ekiri so dangerous naye kati Lukwago asobola okugamba temujja kuvaawo talina buyinza kati Idi n'abalekawo nagamba muleke musigaleewo tebamenye obuyumba awo kiyosika awo ku bbaasi empya obuyumba bwali bazimbye obwo babulekawo obwo babugyewo oluvannyuma naye bwalina interest ku musi yabulekawo naye n'amenya obusigadde obula so obuyinza KCCA tebulina ekigendererwa kyaki president okutta obuyinza bw'abaana abakulembeze ekigendererwa kyali kimu President Museveni yalemwa okuwangula Kampala buli gwaleeta mu Kampala okuva ku Kalashani RDC buli gwaleeta bamulema n'afuna omukisa n'afuna Jennifer Musisi ng'amuleeseddemu tteeka eppya eritwala Kampala mu ofiisi jjukira bali bayombanga nabo basebaana toleze kasasiro ku sebaana nti eggwoleeta ewamwe ovuve muzigo n'ensowera mwe muleeta wano kati nga bintu bya kusaaga naye nga tebigasa bantu baki ba wansi kati munsi najja nga azze kugogola President n'agamba nti senga nina bamusisi 20 Kampala yandibadde etetedde era n'akola ebintu byonna n'agobamu abatembeeyi n'agoba buli kimu Museveni ne bamuwujja akalulu mu Kampala n'agamba ate gwe yabadde gwe yawa gwongobesezza jjukira ne Kamya yamugambako beti tojja kufuna 80%. Kamya yamugamba naye Kamya naye yennyini kaamukuba akalulu naye ne Museveni ne kamukubiramu kati n'asigala nga Kampala inagitwala nga agiyisizza mu bakyofu ne kyofu agisobola kakati ono tomusuubira kuteesa na bajja kutuula bamwanirize naye yagambye yamuwadde edda green light tolina okuuma leeniyo ate olina okuba transparent badirector yamugambe ebyo Jennifer oli yamugambye kutunulira obuli bw'enguzi obuli mu KCC n'okulipotinga ewa bakama be kati okulipotingayo direction ziva wa Museveni ziyita mu kyofa oba ono omukyala nti mukole muti ate ono Lukwago ebiye biri kola policies ate ezitajja kuyita mu minister ngate Lukwago naye alwanagana n'abaopposition banne wali mu political side ekyo kyekizibu ekyokubiri kyenzijjako nti bamala okumanya nti Lukwago ayagala akola ki popularity kudda mu muki kudda mu council
opposition banne nabo bamulwanyisa baagala kuleeta mu muganda wa principal kyokka kizibu okumanya bwe bakoma mu kumulwanyisa nti bakwata zaako ate oyita Lukwago kati ono omuntu wa bulijjo alaba kirala Lukwago ayinza okuba nga talina buyinza bugamba nti mwe musigalewo naye bagoba abantu mu ntobazi agenda n'abaweza mu kooti n'akuba n'enduulu n'atula n'abannema ne babawaayo kaweevu omanye ekintu omuntu wa bulijjo kimukolera nnyo n'amaanyi Owino gundi yagyedwanira Lufula eva ku basajja balabidde mu bantu abo bakijjukira ab'Owino ab'obutala agendayo n'agamba kino nakano kebagiza akapya abaddeyo nga kati omuntu w'abantu omuntu wansi ya Siraamu zimwe muli akalulu tekali muyenga tekali kololo kati bwoba ngo okutta abantu abo President Museveni General Sale awantu awayagalawo Lukwago naye yamuwandiikira akabaluwa lulinga agamba ngenda kuvaako ssebo ebyo byebintu byayogera n'abayimbi nagamba temudda wange Museveni wanayagala abayimbi nga amuyita amugamba bayite nga ono Mpuuga atutte gundi atutanya ali ni skin ate nga yabadde asinga okuyimba NRM ajja kufunayo abayimbi abenkana abasinga abenkana ali ni skin bajja kuddayo mu kaseera akatuufu naye nga si bonna kuba leero kati ate leero nalabye Buchamanyi ate jjo nenda bagu sina na budde bulaba NRM kakati ekyo bayimbi balina kwesayira magezi nti nekye basaba mu government tebakimanyi bagala sente bazibawaako abakulembeze ne batazigaba bulungi kati ate bali mu association zanjawulo bagamba bakulembera yakoma mu preferred Kenzo exactly kati bwe bagenze okugamba nti kiki kimusinga okwagala basembyo gani twagala wa kusula lodge oyagala sente na nyini nsi yakuyise ngugasaba lodge josobola okwesasulira kati ate abayimbi abo abamu badde bamaze weeks myezi ebiri eggulu exactly kakati era yabewunyiza ne ku mukolo guno lonchi gye babaddeko nga babuza mwatuusewo mutya wano kati abo balina kunoonya kibanja walala music ali talent nene mu nsi eziri developed waliwo ensi z'olaba nga ayagala kwenkanankana income y'amafuta abayimbi abo n'ab'omupiira bwe bati olaba Nigeria ekulakulanye between mafuta na talent za Nigeria ebyo kati wano tebamanyi management bafunye mu kisanti kati babawadde copyright law gye batanaba kusayininga anti ekyo nakyo bajja kukibeerako bayimbeyo emyezi gino egisigadde Museveni amala okulinnya akalulu ate sala abagobe ajja kubaddamu naye lwaki yabalabisizza bw'atyo wakati mu bantu bonna ne kamera nga ziri awo omuntu bw'asaba ensaba etaggwayo ne gwasaba atuuka ekiseera n'amutamwa ekyokubiri tebalina association yemu ate beerwana waliwo lwe baafunayo ku ssente bangi tebaazifuna abamu baafuna abatinitini kakati ate nga bamanyi eri ebisawo tebikola ki naye byaweddeyo byakendedde kati naye agamba nti kati tusooke tusibemu tulinde akalulu nesi yabalaga nti asobola obbawa ssente ez'obwereere n'abawaako oyinza okugaa nti yabawa kati waba yabawaako babeere basiimu talenti zaabwe bazitunda awalala ennyimba zaabwe abamu zikola bulungi abalala bakola ku mikolo gy'embaga waliwo n'abayimbire abafu kati buli muntu talenti gye yamuwa agikozese oli yamaze okubagamba nti omuntu bw'aga nti okuze kati nkutadde ng'oli mwana wa kagenda otakule ojja kuyikola ki mu covid tebaatakula tebaasika ku capati tebaalima so embeera bw'ekyukakyuka nayo obeere nga osavaivinga oli yabadde wa lwatu yandisirise n'atuula awo ne batuula naye yabatumidde n'abantu n'ayogera publicly nti manyi mugenda kunvuma ku social media naye kakati nze mbakoze eki mbatadde mugende munoonye ekibanja awalala gundi bwe yakinoonya byamusala teyagenda ebwe mayinja bwe yagenda yasooka nsi tugitunda
yali ayimba ennyimba ze nga nnungi kati wagenda eri n'agamba muzeeyi akalulu bamugoba yayimba muzeeyi bagaanyi byagaanye yeefuula olina kubanga nawolovu kati bwe yeefudde yakolayo showa n'emu neekwatayo ku Serena. Kati ekizibu kya Uganda nti bakuba bakuba ne bakubira n'abasamize show abalala ne zibasala. Mu nsi ezimu bagamba nti tujja kubanga show buli myezi 3 naye wano kumpi buli wiiki ate kati bafuuka mabidde beegatta embidde gonja ndiizi bagati tugenda kubeera ne Buchamani tubeere ne Susan Katharine ne gundi tewali yemalirira okukuba kintu n'akijjuza eyakikolako wano yali oyo Mayinja yakikola ne Eddie Kenzo yali erugogo kyajjula naye nga ate era ayise abamukola ki abamu gataka eri yajja nga zekola ago nenga alina ne kwakola ki kati ekyo ekitonde bakyakirina Katonda akibawadde bakikozese nga minus sale kyabataddemu naye tempulalire oba nakuba yezi mukuba kuba waliwo mu kadongo kamu abaali bavudde ne ku luguudo ate nga bayimbi balungi nga Sebatta baatuuka ekiseera nga baagala bakuba ennyimba zo ezipromoting obulimi tiyafuna akasente nadde engulu n'amabanja n'agasasula kati talenti yaabwe esobola obbazaayo wasale nga bakyagadde nga bakuba muzeeyi genda muzeeyi tukukooye naye balina sooka kuba zimukuba ne babayita definitely n'abatali bayimbi bubakola bonna bwe bayise basooka kukola ki basooka kukuba ne balyoka bakola ki babayita sobadde kyanga nti Lukwago salaamu agala waawo waali ayisizaawo ebintu bye bingi kigeza salaa kontrolinga Kampala eno abakulembeze ba Kampala ba MP bakansala baani bw'obanga omanyi Sale bakumanya Sale noonya omwami gwe bayita Luutu yaliko kansala w'abalina obulemu abeera nnyo abeegendako mu Australia nga baakawangula kisanja kiri ekyasooka na kino Luutu yabakulembera n'abatwala ewa Sale ne bakola endagaano ez'ekisajja kikulu ezitali mpandiike kubakyusiza minisita gwe baalonda waliko wasookako Franka kuddako Betty Kamya ne baagala okubaleetera waliwo gwe baali baagana Sale n'abagamba oyo mubi nnyo ebyo babyogera batudde ne Sale naye ali awo bali mu kupulaani yes ekyo ne bakiteesaako kye baateesaako ekyokubiri nga kiringa kiragiro nga bamaze okubawaayo akabaasa bameya bakansalas aba district kuba ne ba MP butaddamu kukuba laale yonna mu Kampala public laale open space naddala CBD Central Business District balabye yakuba laale yonna nakivubo bbulu nga muna byabufuzi MP yenna kabe meya oza kyajja coincidental nawuli tebabakkirizanga naye ng'obalaba opposition bagenda ebiseera ebyo nga bazikuba ne Constitution Square tiyagasi najja naye kaakati tewali daala yonna ekyo kiragiro ekyokubiri bw'obamala okuba facilitate nga bamanyaayo nti Lukwago alina ki popularity alwanira nnyo abantu ayogera bwogezi ebintu bye tebikola bw'ayogera omuleka n'oyisaawo kati omulala tebasobola kuteekawo omuntu nga Mabike nti ye Lord Mayor kuba Mabike alina n'okwokyera City Hall era baali mu kalulu akasooka ke babba nga bagaba Ssematimba yakabbye obululu bwa Mabike bwali bujjudde ku ssaawa 4 mu Summit View teri balonzi nga mission erimu geno ng'erimu Buto ng'erimu Geno Sejjusa nga n'abaelectoral commission babakkiriza babawaddeyo akantu babbire Mabike ki kati ebyembi bakwata Ssematimba mu kituli ne bakasazaamu Museveni agamba Lukwago avuemu kuba jjukira Mabike baali bakoze malisi nga bagamba nti alina ebipapula bye yabikyusa mu academic all level ewandege yabiki
avwemu Lukwago ne Sematimba ne Sematimba avwemu gundi asigale n'abaliwo Museveni ayagala amabikajje kuba Lord Mayor Sebagala n'amugamba nze naleeta mabike ne mabike yandeeta saagala ko Sematimba naye mabike mubi nnyo okusinga Sematimba kaleke nga bukakola ki ge magezi gokka Sebagala ge yawa Museveni agatwala agakasasiro we yamuleetera bamuyoola yamulyamu olukwe era kasasiro alimu wano omunenyiza Museveni yamuleetera abaswisi Museveni n'abasindika ewa Samu Kuteesa n'abawa Mutabani bajja nga Sebagala bagenda muwaako 5% nga sente be bazireeta zonna neza kasasiro Metropolitan Kampala omuli wa Kiso Mukono Mpigi ne Kampala nga be bateekamu sente bakolemu amasannyalaze ne maniwa nga Sebagala gaggawadde ng'avudde ne kubwa meya ng'agenda gaggawala mutabani wa Sebaana n'ayimini Wakuteesa n'asaba 30% asajja nga tebafu era ne babagoba Museveni toyinza mugamba ekyo takimanyi nti kasasiro oyo abali tamumanyi nti waliwo solution esobola omukola ki era amanyi ne bu solution obutono National Water ng'ogiwadde kasasiro emuyoole mu Kampala emugezaako nti waliwo erina ewankoko erinawo headquarter oba ye branch headquarter eri Kampala naye bajjawo ekivuudo ekyali kiwunya kati kasasiro bamugyamu amasannyalaze ge bakozesa ab'ebikajjo manyi kampuni bbiri nga mulimu ne Kakira abeekolera amasannyalaze baali baagala nagawaako gavumenti mu bitundu by'ejjinja ne bano basobola okuwa abakesi aba water basobola okuwaako ki n'ebitundu obataddemu capital kuba gavumenti kesi kitagiteekamu ssente I mean National Water yekolera ssente zaayo lwaki basalako n'amazzi ku makomera lumu yagusalako mulago n'ekkomera lino baalisalako amazzi kaakati bwebanga ate egasaasaanyiza Mugisha alimu kati I mean gundi alimu kati Dr. Silver ayongereza kinene ku Dr. oli yalimu kinene nnyo onsaasaanya y'amazzi ate nga gali cheap lwakuba bagatunda ebbeeyi ki ennene nibo baabongeza sente zaabwe zisoboka toyinza gageraageranya ku masannyalaze kakati bw'okulaba amazzi ago basobola okukola kasasiro oyo ne bajjawo n'ekivundo ekitakyawunya ewankoko bw'obateekamu ssente ne kapasite tuwetaaga munaggana mu Kampala tuwetaaga munaggana mu Jjinja kati lwaki obalawasiga nnyo omugwira okusinga ono akulaze nako nti asobola just yeetaagamu butaagaliza Museveni bwe yamanya nti Senfuka akole eddagala naganja ajja kulikola wesindika Dr. Musenero teyamusaba gundi ebikolo bagende ng'osobola biwaayo yabagamba musooka mumpe patent owannannyini tuteese ajja kufuna omuntu ayinza omuyamba okulakulanya kuba baligezesezaako nga liwonya kakati Museveni tayagala baloko yensonga lwaki yagana okuwa basembule okubayamba ne bagwa sembule yakolanga radio nemitayimbwa n'amabaati kati balina akantu kali awo yafa n'okufa bw'oyagala okugenda naye yayamba abalediyo abagwira batasobola nakukola rediyo baye mupimu wanga bagenda okulaga basangayo rediyo 3 naye nga bagaye buli maka n'obuspare obwaliwo nga tebalina kapasite ekola ki bwe yaleeta wano ow'emmwanyi Kananasani yajjira mu biyumba by'eggaali y'omukka y'emigugu yatuukira mu kooti nga bamuvunaana kubba miliyoni 10 sango gwali ku Buganda Road na kukavalinga Kananasani okuva Sri Lanka miliyoni 10 n'akwata ekyuma kya kofi n'akimuwa bw'agenda kukola engoye ezigenda wa ebweru n'atazikola n'afuna basimanyi agowagalozi bano embeerera misota ne gibalumira eyo naye ng'emabega w'ekyuma ekyo waliyo ekyuma ky'engoye ekikola yugiru zetwayambalanga ffe Yamato waliwo bata nga taziwadde ssente naye bannayuganda munnayuganda bwe yatandikawo banka ekola emisana n'ekiro ne salade ekola ng'eggalawo 12 Kigundu yamalirawa banka tebagitwala ne batasuula banka ne batwala ne properties ez'Embale Katwe wa oyo munnayuganda kasita yamanya nti alimu obwongo bwagala obufunye ssente busobola okujja ku gavumenti emuganda
ekiremeseza Islamic banking okukola etya ndi bayinza gamba sente ezo za terrorist yateekawo condition nti government ekole co-funding 20% yagaana yalemwa yensonga lwaki banka tekola ze sente zitalina magoba omuntu zatasobola nagenda ku mubate mugenda kusula commercial banks zinene endala kubazo zifunda nazo ziyiya zinobera ziyiya zikola amagoba mangi waliwo banka zemmanywa zitakyajinga kinene nga zikola ki zibeerawo waliwo banka ezetandikawo nga zirina establishment yazo ebizimbe byazo ettaka lyazo bebasingamu obungi population mukatulike agenda mu centenary nange omusiraamu ngendayo olwa favorable conditions kati buli muntu asobola okugenda wakola ki wayagala mulimu banka zotasobola kugenda mu banka of Baroda nga zirina level zaazo ate abazaagala negwe notta UCB account personal account sente ziva mu mata mu UCB bwe bagitunda bajjamu batundiramu ne sente oliti yagula kizimbe batwala sente kalu ne bazikola ki ne zivaayo abantu abaali bazimanaginga nga bakubuulira sente ezikola ki ezibatwala kati bw'otunda UCB n'oleeta KCB oba oyagala Munnayuganda n'ogikubira n'akalango ani etasasula UCB yali ku kizimbe kyani ekyo kyani ekizimbe kyeriko kati ekiriwo kati kikati ekiri kyamu yali mukyala Karimu n'afa nga alamidde baana be Karimu n'akirwala kesi zibadde mu kooti n'ebizimbe ebirala bingi kakati yembeera ekola ki eri mu nsi Jano Salatula n'abakulembeze ba Kampala tebalina kuba nkungana tebalina kola abakulembeze abalonde nga batesa ne geno eggulu temulina kuba nkungana ne condition kubalina okukolera yes era akasente ke baba waamu omu namulaba nga agaba mukyere nga yakalonda mu mizikiti egy'enjawulo mu Kampala mu Makindye wano omulala era mu Makindye natwala mukama wange Kalungi Moses Bill Gates yali meya nga ine ettaka lyagenda okugula entebe eyo liri ku mazzi twatuukala omusajja n'atugamba nti ku mazzi temusongawo Bill Gates nga gwe bagamba waliwo mu MP yaguzeewo mugule n'ebbali Bill Gates n'alemwa naye nga yagulawo yali yakava eggulu kakati osobola okugamba nti olwanyisa Museveni ng'oli mu mbeera eyeyagaza abasajja bagenda mu nsiko bakulaganga nti balina n'empale nga za bituli ne balwana nga balya n'ebikoola by'emiti kati ng'oli mu Luxury akuwadde Luxury gw'olwanyisa ate waliwo abakaayana nnyo ku kintu nti olina empulikinga gy'opulintingamu nti Museveni tebasobola mulwanyisa nga yabaliisa kati DA ebaali tennaba kujja nga nze mbeera ne Mabikke nga mbeera ne Mukaaku nga mbeera ne Ndubowa embeera zaabwe zonna nga nzimanyi tuva ku TV ne tumutwala awantu ne yeebaka waasuda amanyiwo kati sisobola nakuikonkona ku geeti kati Mukaaku seba alina PA akwata essimu ye kati omuntu abadde obubi emyaka gyonna nga bamusongeramu nti bakusongamu nti oyo alina olubuto niweegaana ne bakulaba ng'owanda ng'oli abukatunkuma ng'oli ettaka lya Toyi baba balinda bulinzi maternity olubuto tosobola sente ya Museveni bw'ogirya tasobola butakwanika era sayini zijja abantu bagamba muntu ono abadde ali bw'ati naye nga asobola n'okutwala ekimu eky'ekkumi Emmengo mu luwalo lwaffe milioni 13 sije kanga asobola okutwala convoy ne zijja e Namirembe okulonkinga gundi naye nga bagamba nti n'oleeta alina skin gwe bagamba nti yalya bitaano yabba ssimu najja nakulaaleyo nakugamba nti nze nno kale nabba essimu ne munnange nabba ekido mpuga yatugamba mbu mwamukwata bubi ategeeza nti bantu bangi be bawaayiriza ng'emisango tebagikola mpuga atubuulire sente ezo bwe bazimugamba yasooka n'agamba tazifunanga sokoleke n'agamba sizifunanga naye nzirinze kooti egenda okusala omusango nga yali yazifuna dda otoba mulimba sooka okkirize nti oba mulimba gwe bagamba miliyoni 2 naye mu kooti takkiriza nti yagatwala
naye ate yateeseza ne family eyabali be yakubye naye ate mulimu omuntu we mu kyotala mu Kenya ajja abba abantu misango mingi ale ne sikini sigwe musango ogusooso ogenda ogw'obubbi lwakuba guno gwagenze mu mawulire ndowooza luli abadde abba naye nga si muyimbi agamba si muyimbi amanyiddwa kati aze ku speed eya wave nekikwatayo wamulaba ku Entebbe Road awo lwe yasooka okukola show ey'amaanyi abadde avuga motoka nga z'abakulu atambulira akuuma bajaasi akuuma bakulu najja kati gwe n'ogana ate gwe oyagala okuyimbisa no impact kijoleta ngotunda branding kijoleta ngotunda alien skin no kan tukoze ne memorandum bajikola ne ngovumira Museveni akoze ne Buchama ne Catherine Kusasi Museveni ndacha yagala bagezi mu campaign za yagala abantu bamuletira kalulu yensonga lwaki ubamugambye embale sebo naffe baneko tuli wano wabu bwatuluma ddala tukuwaka naye tebatufaako munzirire mumpulire tuli wano tuli baneko n'aba milioni 10 kati oyinza omutwala nibo omutwala mu basezi nti bawerawo ebisatu abalumba nibo omutwala mu basamize Museveni ekintu kyali very superb bwaluka ekintu kye akinsistingako bano balwanagana bulwanaganyi Museveni yatandikira ku Foronasa eyo Mozambique simanyi n'agenda wa Munduli simanyi biki najanga yagala bwa president n'atuuka ku bwa vice president ku Muwanga naddayo mu nsuko najja n'agamba njagala bwa president emyaka 4 nenga ayagala life president naga nchongereyo ina tukole constitution kati ayagala bwagazi ko kubulira nga amini nti I will be life president nenga life president yensonga lwaki calculate nze nnyo bana bagenda mu PFF twagala kulwanyisa president ng'abantu balinze balabe omwana ne taata ku kabaloti zembaga ati oyo Katemba PFF PRU I mean PRU yali emuke initial balinze bubagira bwana ate kati pressure group PRU nibatandika n'okuleeta ono yali yazayana ne Kasolo wa finance nga boga nti tugira ku tikiti ya PRU Museveni namukasuka ku CDF naddamu namwambaza uniform namuwa CDF n'obwa ku chief of command sausage abantu be abamu nga mukyala Kenzo muyito wa Pitu newo mulala Nyamtoro n'abateeka mu cabinet kati mulwanyise Museveni nga muli mu cabinet sayinza okulwanyisa Museveni wano okuva naddala ku opposition kyongamba nti opposition bwe bamala ogironda mu Kampala egenda nesinkana Sale ne bateesa ku terms and conditions lwaki muteesa kyengamba okulwanyisa Museveni okulabawo ate weekuli actually this time Museveni alina is access to State House bili abiri mukaaga okusinga luli waliwo ebisinde ebimutaddeko forces yebikoma okuba obungi yakoma okugabuziwa ate nga ajja kubifinancing nandala gumwagamba date money kati namwe muziri nabo balina kye bakugamba nabo balina obasisinkana abe Katonga nabano balina obasisinkana kakati obulwe engeri gyokola ki yo Museveni besije baganti nze sijja kuva luzira yawandise ne baluwa paka nga nfunye free treatment mukyala we naganti nze ndiredde okusanga Museveni tumalirize ensonga zino basola mu kasolyaka ebigambo byanjawulo oli omukyala yentandikwa y'okuleeta y'olutalo Museveni y'obutakwatagana ebyaba bintuusa okumutwala mu General Court Martial akabuuka akazitwa alangirira obwaki okubeera presidential candidate nga takyasobola mutwalayo naye era bamutwalayoko ne bamunominatinga ng'aliwa ayiruzira nga Attorney General awandiise nti tekaligana tateekwa kuba nominated deputy we n'amugamba tewayikigaana namunominating kati ebyawano tugamba nti ono ye mukulu ye bosi wo asalawo abamulala ku nsonga ezisinga obungi ne kati gwe mpuugano nalabye ng'agamba nti ye ekisooka yafuna unfair treatment mwene yuke bamuwumuza oluvannyuma lw'okumuwumuza tebaamuyita
banawuliza ddi emisango gye n'ebira kati omuntu nga ye avuze ebyobufuzi mu myaka fair treatment yaliwo era yali erabika nti bwe bakwata abalala bagambibwa nti balya ssente so bwe bakwataani ekyokulabirako General Moses Bigirwa bamuteekako ne committee ne bamususpendinga naye nga babuuliriza ono kyali mob justice wetuuka wali boogedde beboogedde ne bagenda ne babiriikinga mawulire naye yalina kwedifendinga nti nze sibye nabagambye omuntu bw'omukkaanya ne mutakkaanya ne omutuuka mu kooti omubbi ne baba bamukwatidde mu nnyumba ganti nti sibbanga tugende tuwoze n'oleeta obujulizi ne bugaana kakati waliwo gaapu ebatuuza bonna bombi kuba buli omu yeetaaga munne bw'olaba toweetaaze gundi n'atajja kubwa pulezidenti Mpuuga akomawo ewuwe kati Mpuuga sokujja kuba pulezidenti enjogera yegaba bagenda kunoonya pulezidenti ate abamuleeta bo bamwagaza aba pulezidenti nga bwabadde mu byobufuzi siragirwamu oli komendinga ye okujja kuba pulezidenti tayinza butajja project erimu Museveni kituufu project njagala otuule wansi nkugambye ajja kujja Gobedi senga yajja kubwa MP yaniweze emirundi ena nga tayinganga ku bugezi bulaba oluusi ne kuyita wayitawo yayita sobola kujja naye lwaki yagenda eri lwaki yasookanga okugamba nga bagambye nti lubaka ye naawo yozayoze mukulu ne kupata yagenda so ensonga za politics mu Museveni akyatukwata alina weapon 3 ennene ddala alina weapon ya ssente alina weapon y'amagye then alina weapon y'abatematema mu bantu ng'abakozesa kati eyo project yaddi etayinza kugijjamu Right Honorable Anita Among naye olw'obudde tukomaawo tunakyongerako olulala naye tuzize mu kibuuzo kyange gwe nga aludde mu byobufuzi ng'obiripootingako n'ebirala osobola komendinga Mpuuga ku maanyi ge mutumulabako okujja okusimba okubeera ku bwatikupa bwa pulezidenti nze nkiddamu ntasobola kubulya ate ajja kuba kifo kyakikoze eki nakirabako ku Mabike yawangula wano ebisanja ebi ekyasooka nze nali campaign manager ekyokubiri ekyo tuba tuddamu n'atwekutulako n'asalawo nti agenda kubwa Lord Mayor yes netugamba nti kale kubanga twali tukikanyizaako mu interparty cooperation nti Sebagala gundi ajamu newe mmanyi okumanya nti Besigye amuyeyamu olukwa atembeeya gundi Lukwago nga ntuula wali ekatongo ekiro nga nali ku kakiiko ka electoral commission nga ndiko ne engineer bali mwezo namubuulira nti tojja kuyitamu nga nkubisira n'ebipande ngenze kwesimbawo ku 5 nga ntuuka esalamu ebaga tukumanye Siraaje naye ku bwa Lord Mayor oli kwani nga sobola kubalimba Mabike ffe tuli kuba Lukwago awo byerabire bwefuna amaloboozi bwe gatyo nikola wizituo ne ngamba kuni tujje empapula za WMP oli agenda kuwagira ani Lukwago n'agamba wane tuulako ne muka restaurant awantu niyegaana naye nga nze nnyongera kumulaba ne muga Lukwago when I insisting ajje